nti osobola abantu batula ku mmeeza y'ebyobufuzi osobola bulungi okwawula okukakasa nti abatudde ku mmeeza eyo batutwala mu maaso oba bagenda tukuba kigo. Abatudde ku mmeeza y'ebyobufuzi ku lwaki kubanga abatula ku mmeeza y'ebyobufuzi osobola otya okumanya nti abatudde ku mmeeza y'ebyobufuzi bayinza okuba nga eggwanga balitwala mu maaso bekitundu balitwala mu maaso bagenda kikuba mu nyanga osinziira ku neeyisa zaabwe kalakita z'abantu abatudde ku mmeeza zezikuwa ekifaananyi that you can able predict that these people who are sitting around the political table they are taking us, they have our future or they don't have our future. Kulwaki kubanga ekidetermininga buli nsonga yonna eba neeyisa y'abantu nantegeera nabigendwa byabwe. So mu byobufuzi mu revolution politics muliyo politiki waliwo kituyita nti ensigo z'enkyukakyuka empya zijjira mu lubuto lwa nkyukakyuka nkadde. In other words nti ebintu byenvunaana bwe njagala okujja mu parliament bwe ndituukayo nesibikola byebintu byebimu ebirikuba ekigo nange abalindijawo beereyambisa okukola ki okitegedde okunzijawo. In other words kati nze kyola nagera nensooka nentunula kubinga abantu baana bajja ne baga nti bayise wano opposite nti balemeseza abantu okwewandiisa neŋŋamba that is what we condemned. Ebyo bye twagamba nti basibira lodi buloko ali ekaluma aba ne batagenda mu West Nile kunominatinga ne baga nti abamemba ba UPC simanya 17 bayisewo nga twali akoze eki. Kati ebyo ebintu bye twali tukondeminga gavumenti y'Obote kati bubitandika okubaawo omanya nti kuba muligenda kuba ligenda bakuba ekigo kubanga byebyotobakekubefu nkugambye nti baga the seeds of a new revolution they are always embedded in the womb of the old one nti ensigo z'enkyukakyuka empya zijjira mu lubuto lwakyukakyuka ki. In other words bwe byeweeyambisa okujjaku gavumenti eriwo byeweeyambisa okujjaku gw'ovuganya naye kasita olirima okubituukiriza oba olikola ng'ono bwakoze bibiri kuba nawe ekigo. Kati kitegeeza nti okujjako omuntu nga muzibe w'amaaso naye nze neewuunya nnyo ejje lyemmanyi lyembadde memba waalyo eri politicized ne poliisi nayo kubanga poliisi yali terina na political department bakagikuliyetinga naye UPDF NRA it is a political army kubanga nabagamba abantu nti UPDF omusirikale waliwo omuntu gwawandika bannange mujje muyingira amagye n'odduka ku station ne bakuba ebisaalizo naye revolutionary army. A revolutionary army is a political army. It is an army which created out of politics. It is a creation of politics. Nti omuntu ajjange kimulese mu kulwana mu kyukakyuka byabufuzi. Kati therefore naze kunonya mulimu. Webali nnyo kati they are political conscious. Nti baba bamanyi nti buli kye tukola kyonna bafaayo ku ntambula y'ebyobufuzi. Webali nnyo kubanga ekibasiwanirira bantu kyolabaga nti omuntu w'enkyukakyuka alinga ng'ekyennyanja mu nnyanja nti obanga tiwali egolira omusirikale alwana ow'enkyukakyuka abeera ng'ekyennyanja bwe kiba mu nnyanja amazzi bwe gaba nga tegaliyo tusobola kusurvivinga. N'olwekyo n'abasirikale even ababadde bayise mu process eyo bavaliwinga abanaye ng'ekyatika kubanga okubeerawo kwabwe amaanyi gaabwe gava mu ki. In fact this bwe baali bakola ssemateeka mu 1995 baali baagala okufuula nti Uganda Armed Forces ne baleeta amanya g'enjawulo nti bayite Uganda Army naye gundi yagamba nti Mayombo yeyadifayininga leeta lwaki bagiyita UPDF n'agamba gentleman n'omubbi naye is an armed person omubbi naye abeera armed singa wane mundu that the armed must be purposeful nti omuntu alina ekyokulwanyisa ate kubanga alina ensonga kwe kuyita UPDF n'adifayininga but this is how we defined it omugenzi Mayombo kubanga y'omu ku ba star debaters abali mu CA yagamba nti lwaki amagye geetaaga kuyitibwa Uganda People's Defence Forces naga Uganda it reflects kiraga nti no gye lya Uganda ekyokubiri abantu gye ly'abantu peoples n'agamba nti Uganda People Defence Forces naga Defence Forces it caters for future formations marines air force ebiki ngo expandinga ki naye nga the central rule that nti when you are bobanga owekiterinnya kiteka okubaawo n'ensonga kyola mukubbula nti babbula mwana w'omalu ne bamubbulamu jjajja wegundi areflectinga ejjajja bwakola ki kati n'olwekyo boga nti ejje ly'abantu at all times bye bikola biteka okulabikamu obuntu kubanga the purpose ekiriteekawo okulyawula ku maligga amagye amalala kwe kutegeera omuntu yentabiro ya buli kintu
so n'olwekyo ebyabadde eggulu n'ebyabadde eno nze ndowooza nti ekireese ekyo abantu abamu kwe kwagala okwefuula bakatuliki okusinga ne paapa kubanga abantu abamu balowooza nti bakola bajja kufuna oba promotion oba bajja kukola ki naye ng'abantu abo beetaaga kubeera kubanga ffe enkola yaffe yali bweti nera katambi kendabye nkashayalinze ne ku status ya WhatsApp nja kusindika ka President Museveni yakusinza ku yali agira yaga nti twakabeera n'okulonda kwa mirundi esatu kujja tuva mu nsi and there has been peace naye alina kye yayogedde n'aga nti it is part of civilization to have peaceful power transition. What is civilization? Kyabugunjufu abantu okukyusa obuyinza mu mirembe. Naga nti naye emirembe bwe kitabaawo kiba kitegeeza nti tosobola na kuhandlinga civil affairs zikulemyo ensonga z'abantu. Kati kamala okutegeeza abantu kino nakyo bakitegeere. Tuyina kye tuyita negative peace ne positive peace. Kati negative peace ne positive peace waliwo omusajja wa Norwegian is a Norwegian professor Kagezi Munyu yagamba nti bw'obanga kibayita negative peace nti kati nga Trump kyagezaako okukola mulasa okubatabaganya bafune emirembe n'agamba that is a negative peace. Why? Because emirembe giginoonyezebwa tibakoze ku nsonga eziri wansi the underlying ezito okubagala n'okulwanagana. Kati bw'oga nti ono tubawadde ebitundu biti kati ekyo ebiseera ebijja maaso bagenda kudda balwani kubanga ensonga ezibalwanye tukola ki nekye bayita positive peace kwe kujjawo ebireetera abantu okulwanagana n'okunyiga n'okola ki mu bantu awo bonfunye emirembe gyannamaddala. Kati n'olwekyo emirembe girina ebirungo bingi eyikola kati nsobola okubulira nti bwe twagenda mambuka eyo nga tukute eggwanga lyo sitwali bangi naye bye twakolanga bye twademonstratinga abantu abalwadde netubajjanjaba abakubiddwa bawambiddwa netubaleeta netubabudaabuda byaleeta emitima gyabo negikola ki ababadde ba enemies ne bafuuka allies ate mu kulwanagana ne batuyamba ate okukwata ebyalire maganya. Nzijukiza quotation ya Nelson Mandela agambira nti if you want to make peace with your enemy work with your enemy so that he becomes your partner. That is it. That is what I'm trying to explain. Kati n'olwekyo kati nze kyengezako bagamba nti kati we are in contestation for political power. Tuli mu kukayanira buyinza bwaki bwa byabufuzi naye ne wandibadde tulwanira obuyinza bw'ebyobufuzi naye okuba bannansi tikivaawo. Absolutely. Kati ekyo if you have that at the back of your mind it guides you n'oba ng'okimanyi nti ndi mukuvuganya ne gundi naye at the end of the day tuli bannayuganda. Kati ate obuyinza bw'ebyobufuzi bwa kiseera si bwankalakkalira. Naye nze my worry is all this can be said bino byonna bisobola okwogera. My worry is nze ntunuulira abali mu ggye lya UPDF today they are not the youth si be bamwe abali bamegeta muwogo. This is first class army. Abamanyi amateeka abatendekeddwa professionals. They are not just swinging around with arms nti bagenda kulwanyisa abayekera. No, these are people who are prepared, professionals. How do batuka batyo ku behaving like hooligans? Let me tell you this. What causes? Let me tell you this. Ekintu kyonna okukola kiteekebwa na ideology. Ideology is very important. Kati bano abaliwo waliwo kyo kita institutional memory nti balina okutwala ebyafaayo by'abali be basikira okubitwala mu maaso kubanga bye byabasobozesa okusanga ekino nga kitegedde okitegedde. Kati bw'otakitunuulira kiri ogenda gwa mu nnyanga. Kubanga nabadde ntunuulira obutambi obwo ebimu omanyi olw'okuba tuli bantu bakulu ate tulina siteeke mu nsi tuli bamwego gwanga titugikuliddemu ate erimu abantu baffe erimu abaana baffe tugisuubira nti ensi eno yegenda okubeera mu ne bazzukulu tujjogerako in that context. Sigula nti okulya tuli mabega w'emizinga. Forget that. Naye ensi yaffe nabadde ntunuulira ngamba now this is a process electoral process eri mu mateeka nti twatuula ne tukola ssemateeka ne tusalawo ne tumukkaanyaako nti walibaawo ekiseera abantu bavuganye ku ntebe banoonye obukulembeze. Omusirikale ono gwe basindise nti genda okuuma emirembe eri gye bagenda okunoonyeza atuuka atya okukuba bannansi
ngalinga akuba ababbi b'enkoko nati kati ono omusirikale mu bwongo bwe mubamu kyenjagala okugamba kino abatamanyi nti bantu kye bakola kiri mu mateeka bwe nali nga nsomesa mu masomero g'ebyobufuzi bwe nali nga nsomesa mu masomero g'ebyobufuzi ag'amagye waliwo kye tuyita otegeera otya omuntu taseketera ekibiina ng'ali munda. How do you detect a subversive element in an organization? Waliwo abantu abayinza okubeera nga bali mu organization naye nga bagirira mu ddiba nga musebe nga bagala gisaayisa nga batwali mu gavumenti bagala gisuula naye nga bye bakola olaba yawukana ki n'ekigendero ekikulu. Kati n'olwekyo nze ndowooza nti bannayuganda okufuna emmeme ennungi kiri upon abakulembeze ba security agencies okusitula omuti okusitula kibooko okupanisinga abantu kubanga ffe abantu bakolanga ensobi twapanisingirangaawo mu maaso g'abantu koti nga zituulaawo nga bapanised so that people can believe us nga batukkiririzaamu. Kati n'olwekyo essaawa etuuse kubanga mu byobufuzi bateekawo tuzanye akalulu. Kati n'olwekyo twanga tuzanye akalulu gwe lwaki obabayika kubanga abavuganya akalulu si kake akalulu ka bannayuganda ne bagenda okusalawo. So bw'okuba omuntu anoonya akalulu oluusi oba nga muwa sympathy oba oyagala awangulemu kwegamba. In fact, abakola ebintu ebyo ndowooza they are subversive elements in security agencies. That's what I can say. Nze nno nasuseewo naawe naye ntuuka n'okulowooza nti abantu bano batendekebwa batya. Ekisebo kamala okugamba n'ekintu ekirala kakigambe n'ekintu ekirala. What is in the mind of these people? Bano abantu bayitamu training. Wait a minute. Kamala okugamba omuntu ne bwanga trainingiddwa ati ideology is very important. Ideology ebanga abasoma geography ebanga campus omuntu kwakola ki emwawulya ekirungi n'ekibi onfuna bulungi. Kati n'olwekyo you live alone these trainings bano bana basirikale bassa abantu bayitira bali basirikale trained professionals but what were their ideology onfuna bulungi. Kati ideology is very important because ideology yekola nga compass egayidi omuntu watambulira. Omanyi gankusigira ekifaananyi ekirala nze kyenjogerako omanyi kati ndi mukwogera ng'omuntu atunula ewala ate nga ndi muntu ayagala eggwanga lino nga tebeekevu nti omusirikale ono mutendeke yasoma amanyi n'obuvunaanyizibwa bwe amanyi ne definition eri gy'oyogedde mugenzi Mayombo gye yawa nga bakuliyetinga erinnya n'akeera ku makya n'ayambala gloves n'akwata ekisi n'ayambala masiki emukweka face n'agenda mu bantu balina okukuuma. Omuntu ono bw'aba akola bino tannaba nakuba nsooka n'ensika ekifaananyi ng'omuntu ono tannatuukana mu bantu but he is preparing himself to go and cause havoc mu bantu. Nsooka n'ensiza nenga nti naye bwe yabadde ava mu barracks oba yonna gye yavudde what was on his mind nti agenda kukola ki to protect the people and their property oba to cause havoc omuntu ono yabadde abantu okulwa obulungi bw'ensi yaffe kubanga essimu egamba nti to protect the peace. Abantu abakola ebintu ebyetaaga okuvunaanibwa nakubonereza mu lujjudde ate mbagirawo siraga tukyabuuliriza kubanga kabere tuba tubalabye kyekigenda okukomyawo confident because ekireeta emirembe mu ggwanga siga nti byakulwanisa bibeeko babikibiki no naye ebirowoozo by'abantu. Omanyi waliwo omusajja Omumerika bamuyita Malcolm X yagamba nti you can't separate peace from freedom. Nti emirembe n'eddembe tosobola kubyawula. N'agamba nti because no one can be at peace tewali asobola kuba na mirembe unless he has freedom. Kituufu. Era mu katambi ke mbadde kugamba President Museveni yakyogera naga nti ffe twasalawo tukozese brutality kubanga Obote yagaana okutuwa eddembe okukola bye twali twagala. So n'olwekyo bannange ensonga eno bagitwale nga nsonga nkulu bannange abantu abali mu kalulu muleka abantu bazanye akalulu bannayuganda bagenda okusalawo si omuntu eyeesimbyewo alina akalulu kamu. N'olwekyo nze ndowooza ku lw'obulungi n'okutereeza eggwanga lyaffe n'okulaakulana eggwanga lyaffe n'okutegeera nti abantu basomye bantu bayivu tukole ebintu ebituufu ku ssaawa entuufu because those people ekisooka nga bweyogedde basomye they exposed bamanyi ekigenda mu nsi. Ensi yafuuka kyalo kimu kyokola olwaleero you are captured on camera togenda kuvaawo. Buliera twakola nga tuwali social media tuwali kitwali nekati ensi yafuuka kyalo ki. What you do today you will be required to answer for emyaka egijja mu maaso and nobody will protect you. Njagala tugende ku mulamu omuntu omulala tugukoneko Katonda nga then tuleke tugumule. Lwaki abantu okubatunuulira nga ssekinnoomu kifunye embavu era kyeyongedde amaanyi ate nga tuli mu nkola ey'ebyo. Nze kyenjagala okutegeeza abantu badde mbabuulira ebbanga lyonna mu kibiina kino nga mbagamba nti ebibiina by'obufuzi oba institution oba ki si bank
baba bantu era kyokudala abantu wano mu Uganda waliwo ebibiina nga 50 naye ebibiina ebivuga biri 6. Why? Because balina personalities abantu bana Uganda batunulira maybe bebalabamu ensonga ofuna bulungi kati n'olwekyo kyenda bagamba nti olwaliro singa President Museveni agambye nti ebibiina bino si byebivu naye ababirimu kyokudala abantu bagamba nti abantu babanga bafere nga bali mu kibiina X ekibiina kijja kuba kyabafere bwe abantu baba mu kibiina X nga kumanya B nga batuufu ekibiina kijja kuba kituufu because what is important because ebibiina tibabikola mu bbanga bibiina bantu it is a collection of people abantu abegasibwamu abajja wamu to aspire to get political power so that they can actualize their political ideals abantu abajja wamu bafune obuyinza bateeke mu nkola engeri gye balowooza gye bagala okutambuzaamu eggwanga kati ekyo kimu ekyokubiri kati abantu bamaze okulaba nti ebibiina abantu babikozeseza nga commercial vehicles nti ebintu ebibiina oli batunda kaadi kwegamba nti bakyabirivinga bibiina naye obutabirivinga bibiina kitegeeza ki baba batibabirivinga mu leadership of those political parties because omuntu alina kulima nti ekibiina gundi abantu bakijjemu obwesige no people abantu babajjemu obwesige mubakulira ebibiina oba bakulembeze even the membership of that political party people are not believing in them so ensonga erisa abantu noga nti buli muntu alonde busobozi buli muntu alonde nga bwalaba abantu tebakyesiga bantu bamemba bamu bali mu bibiina ebyo because of that kati abantu batandise okulondebwayo bantu ate ekyo kigenda okuyamba political reset nti kati ne bw'oba ojjudde mu kibiina it doesn't matter any longer mbaga nti fine oli naye ffe mubanga obadde mufere gwogobya abantu ku nnyanja gwobba amataka gwotuta ebibira gwokoze eki ne bwojjira mu kibiina nga kimasamasanga guda people will not believe in you because you man bamanya nti ebigendo byabali mu kibiina ekyo balina layini emu ate nga what they are doing it is against the interest and the wish of the people oli ku radio budde omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo tujje tuva